Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Nkuwaniriza njagala kobaza okuba ng'otwegasseeko gye sinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala kusooka okuyozayoza abaatikiddwa ku Makerere University, abayise mu masomo ag'enjawulo mu yogeyoge. Kakati tubaaniriza mu nsi ey'okutoba, mu nsi ey'okwetegerera, mu nsi ey'okulafubana, mu nsi etali ya kunyooma mirimu. Nina gwe nabadde njogera ne muganda wange, okusoma si kwe kutuwa emirimu ennaku zino. Era tokeeranga onogamba nti kati nze natikkiddwa omulimu guwedde ntudde wano njagala twala mpapula zange, ogenda kuzunga n'empapula mu Kampala Wakiso kyazanga lyantonde nga tewali akuwadde mulimu. Ku lwaliro ebitabo bikuyambako okuba n'amagezi agaddukanya ekyo ky'otandiseewo. Mukama bw'anaakuyamba n'ofuna omulimu, alhamdulillah. Naye togamba nti Mukama anoonyeza emirimu gibuze gw'otandiseewo guli wala kiyagala gy'abano gye batandiseewo. Naye nga tubaaniriza mu nsi empya ey'obuwanguzi singa olowooza ng'abawanguzi, mu nsi empya ey'okulemererwa singa otambulira mu birowoozo eby'abaalemererwa edda. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, buli lwa mukaaga tubeera ne bannaffe aba Wandegeya Imaging Center. Dr. Aida Nassolo yamaze dda okuba nga atwegattako. Show ya last Saturday bangi yabakwatako. Era bangi baalina ebibuuzo bingi. Kyokka ne ndabanga ebibuuzo ebisinga bye mwebuuza bijja mu program gye twateekateeka okuwa olwaleero. N'olwekyo nkusaba kwata olupapula n'ekkalaamu, ky'oba osooka okukola sharinga sheeno. Bw'obanga oguddeko ng'esooka osubscribing, si kulwa nga ate ekitundu ekiddako kikusuba. Eyinza okuba nga ku lwaleero tekukolera nga si yiyo, era nga gw'owulira buli kimu oli bulungi. Naye wajja kubaawo muganda wo, wajja kubaawo omwana wa muganda wo, wajja kubaayo omwana we yennyini nga yali mu mbeera y'emu Dr. Aida Nassolo gy'asomesezzaako. N'olwekyo nja kukusaba okwate olupapula, okwate ekkalaamu, tutambule n'okumanya. Lwaki simuwa akaaganya n'atubuuzaako? Luli wali mu yero, kati oli mu Democratic Party. FDC, our power, awakubaka our power kali nkajjukira. Akalimu akasipi wano. Nengamba wonna woyise. Ogwa naye toyingiranga byabufuzi. Nkuwagabuwa. Batunuulire baako gwowagira genda omulonde genda ku ddwaliro lyokola emirimu. Yo bw'obulina. Naye mutta akalulu kaffe. Ofunayo akadde. Tota akalulu kaffe. Ojja n'olonda. Omukulu ajja kubaako gw'oli gw'oyagala. Oli otya? Toyina tabbu. Otuusa ontulaba otugalubindi ntulabaka. 5 years of Wandegeya Imaging Center serving Uganda. Okitegedde? Please doctor, I'm not feeling comfortable. I used to run like 30 minutes. Now I run 2 minutes only. Come on, looking for Aida Nassolo. Come on, look for Aida Nassolo. Check my test samples and see what the problem is. Ogendo zigwa mareka tobeza abazungu zoononeka ziti olaba feza fa abadduga bakadugala ze zifa. Ndio manyiso mesa mu Luganda. Babitegeera. Muzungu yadde agamba singa kati otuwaayishe mu Luzungu. Ne mugamba ate bana Uganda baffe bana batagenda mpigwa basi. Naga because we enjoy your shoes, but Luganda is more than English. Agumirawo nga bwe yabitegedde. Ate waliwo bangi abafa batajja bitegeera nga tuzze mu Luzungu. Asigalawo kasita yabitegedde najja. Mu Luzungu tuwenga kimu. Phone number,
For English 075 ekyo kyo bakimanyi. Ng'okitegedde n'ennamba y'essimu yeeyo. Tasituka. Oli otya? Last week twali ku kyali kya kuvaamu mbuto. Tonabuuza kozi. Era ndi musanyufu nnyo okwongera okubaweereza, okwongera okubasomesa, okwongera okuyigiriza eggwanga. Bangamba member of parliament babeera ku sheno balaba. Ababaka ba parliament babeera kuli. Bambi. Nga twagala okuyiga. Sina kuyiga kokka ababaka ba parliament balwadde. Infection eyinza okulumira mu ntebe nawe n'ekikakasa. Ate naye ayinza okubeera nga mufumbo nga anoonya omwana olusinga naye embuto zibula. Because they are also human beings like us. Yes. Osigalawo okubeera omuntu naye nga twagala obbandiriza n'okubeebaza okubeerako ku show. Waliwo eyankubidde eggulo nga munyiivu. Nagamba musawo ntera okulaba ng'osomesa naye ekyasinze okunzijjako nga nsula ebbaketi y'ebimuli byange nga ne ngamba surprise munnaye batugambye ku luno tuteekemu ku baami. Basitula ebimuli nga bitwala booking a hotel ajjuzawo red and black akubidde omukulu essimu jangu tulabe obwedda nakulinze ddawa nasitudde box y'ebimuli anguliddeyo n'ebirabo aguze ka wayini kubali awo alinze omukulu agenda okuyingira wazze banyedde soda balidde ono ye mukyala yataddemu agamba nawe mami wankamukolera naye abakazi abo tubaagala bateekamu kasente ka outing naye omukazi agamba can we go out ate nga gwagenda okusasula nga gwagenda bw'osabanga outing oli mukazi manya gwogenda ogisasula kati ate kikulumira okuteekamu omwami w'omukyala bw'obuntu genda booking a hotel genda ku mistil sasula oli ajje aleete mundu ye ng'olinde seke nawe omanye nti kati bino byendya nasasulidde osabe n'emmongo osaba mmoja wasasulidde kati wulira okusoomooza okwekwavu bebi ekyataano kyaffe kigenda tuyongeramu eddakiika 10 mistil gundi ya $100 just 6 hours yes hotel ati kati zo banjagala okusulayo simanyi kunyumiza ono yagenze yasasudde 10 zasudde 10 kye kitono ku musanyu mitwala 37 ng'oteekamu 10 seba alina obbanga naye ayimiridde kyo bwe kiri gwe lwaki oyagala obudde obusitamye mutaka ayingiddewo kati omanyi gwe kiba kikuyimirira ki mugongo kati sajja atani ng'okweraliikirira abalabalamu bye balidde awo kazende alina kudda ku mugongo omukyala alinze ekkaali ng'egaana amugana valentine olunaku nga luno ebirowoozo wasudde eddeeri ebizibu byange bimpuuba nti nedda baby nakusuubiza nti this valentine I'm taking we are enjoying and we have dated for long I want us to get serious in marriage musajja myaka 33 ng'akuna waako omwana alinda gamba musajja nno mbadde serious ngenda mufumbirwa emundu egaana tokota emundu egaana tokota ebadde gye ebuzaabuza naye kuluna abadde asalawo ono mutwale oba nnoonye walala kati olaba ekintu kye mbagamba nti nze bino nga mutingisa n'embaga omwana sooka oloze omanyi otwanyi gwentwala ayina otwanyi nze otomera emmotoka nga nfu otomera ekimotoka kifune bw'okikoleza yakitadda ebisenge byavunda kati omanyi fe abakyala tugumiikiriza bayithawo omuntu obeera omwagala kati ng'obadde ojja ogumiikiriza ogamba naye emmotoka luli yakoleeza n'ezikira omukyala ngamba so yakoleeza waliwo byabaawo naye musajja naye abadde nga mugezi ng'amanye emmotoka atetenkanya ng'ayiiya kuuno yaganye n'okuyiiya jjukira nga yagezezaamu neekoleezaamu katono bweti eba egenda kugira negwa nagirindalinda mu kalo saawa zitambula babawadde saawa 6 ate bakuleese nekubira essimu okuswala nfa tuleese wadde n'ekikumi okuswala nfa kugamba bebi njazizaawo kankomewo mwami yamugambe naye omanyi kati mbadde jjajja wange bampita mu kwabya olumbe ne sigenda obwedda nfa ebivumo kati byenzigyeeko ku mutwe kati soke tukkakkanemu saawa 1 2
Baby okakanyemu kusoko nya kachaya bishaganya ne senga yanvumyenyawo kati weda mbadde nkyava ku byasenga te kati ne baba yanvumye ebintu ebyo Katonda laba wayamba what simunevuga nekolezamu awo nekolezamu ono mukazi akyamuse kolezezamu eba yakayingira yonga gamba wenzikira awe kiba kyamazedda kyakwekubira simu nduka jukira omukyala akoledde ebintu woto yagala mufiirwa nsiyagala mufiirwa naye kati nze nkole ki naye omukyala yankedde olunaku lw'eggulu twadde tukyali mu kamondo ka Valentine sinagakeera wandegeya omukyala ankubira essimu sawo aida nkwagala kino kinsuseeko ono mwami ngenda mmuleka ne mugamba lindako sokwandeko mmuleka nti nkigumiikiriza ne Valentine bananga badde mu kunyumirwa akasente kankagenze talina kye yeekoleddewo asiisirizaako obusiisiriza nsigadde awo noonya nina kulaba obisomesaako mwami sooka omuleete tulabe yafa amwayinza okweziba ku mmotoka nga nayo yafa tegenda kudda ngulu because weyakyamuse mu bwato neyakube gudiikudde yabadde because ono omukyala bwakutegekera abalwadde system eserera yategese dda oluguudo lwayiriddwamu omwami yankwasiza ennaku Mr. Lugonvu mwami sinnaba mmulabako kubanga appointment balina ya Monday bw'aba n'abanga bikyasobola okuwona lwo okubanga ebisenge bifufu naye mwami yankwasiza ennaku akaswala ako oli kanyumiza ne jjajjaawo ng'ofa ennaku naye gwe omanyi bw'oswala ng'oga nti ekikazi kyandeeka mu ssente nekintwala mu ate oyo omukazi abeera nnakwagala bakazi tuta ssente zaffe mu byakusaaga agamba kanwigo out ate nga gw'osasula yasasudde hoteli agibuukize everything is cute naye notuuka saawa mukaaga zaaweddeko koko otabakonkona enzigi zigira zikuwoninga nga tewali kyakozeeyo abokabira obusente bwo n'ogutunuulira ng'ojula ogukuba ogutte nera mugambe mulwadde that is a disease teri muntu ayagala swalira awo misalo ojjeyo nago mbuto system egaana eggaali n'ogisindika eggaali n'ogisindika neyeerooba mwami yankwasiza ennaku mpulira nnyo ennaku ku mutima ng'omuntu alina ekizibu ekinene bwekityo so waliwo tugenda kwongereza ku abortions tugenda ku centeringa ku the major causes kubanga atasingadde ava ku kiki ekivaako luli twayogera ku the types what an abortion is and the types of abortions yes kati next show tujja kwogera how men contribute to abortions nga lwe yabuuziza nti omwami asobola okugira ennyo n'ayingiramu ddobutto ne luvaamu the next topic naye nga kisoboka mu basajja ng'akuba nakuba cervix neyeggula wanjima omwana muyiwa yes katukomyewo tukwaniriza owooluganda ali eyo amannya agangenze musawo Aida Nassolo omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera that is imaging specialist imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne mu x-ray owooluganda ali eyo otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala tulina infertility okutawanyizibwa okunoonya omwana tulina erectile dysfunction ebitawanyiziddwa abaami tulina okulumizibwa mu mugongo the back pain tulina okulumizibwa mu ndira abakyala oli eyo obwadde bukutawanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa otuuse ku bakugu okukukebera okutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako teweesibaako bulwadde jangu okeberebwe omanye ekikuluma osirike kyemukola kyamaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala high energy electricals abakugu era bakafulu mu masannyalaze wabulanga gano ga njuba naga hydro ate awe basinga okwegiriisa layira abali wane nansana bano Nansana Business Center bali ku ssimu 07 83 75 52 2 essimu eyo bw'ogikuba totumira tolamusa gamba nti bebamwe ba high energy electricals bakafulu mu maanyi ga hydro mu masanyalaze ga hydro n'ag'enjuba bajja kuga nti otuuse ebinaddirira gw'onoomanya
mwebale nnyo mwebalire ddala. Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu ttawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba amufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 337 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Twamaliriza tugenda ku causes. Okay, nkyali nawe kyali nange nyongera okwebaza okubanga okyagoberera Lugonvizi Show gyosinzira okubeera ng'otulaba. Banji abagamba nti kisanga atakitize n'enfuna bufunye mukazi nga yasasula rumunzi ogwange gwakugumya mugongo abo gye balina okusola n'okudda mu kkono n'enzira mu ddyo n'engende bugwanjuba naye byonna binyuma nga nawe omwami oyinamu kasente. Oyagala omukazi akulindire ku minisitiri gw'otambuza ebboda nga yapaakinze ojje n'olutuuyo si bwe bali mukola oluguudo olupya odda n'empumbu y'omusenyu mu matungo ozze kulaba mukazi yasasudde okaddigondi. Obulwadde wa centimeters per second obusinga mu bantu balina kasente. Togumya baavu olejja kuza kasitandi mwavu kasitamalako wadde ndi mwavu nedda baaba ne sente obusente zirina bwe kubuuza okufuna omusajja omwavu ng'atambula eddakiika 40 n'okufuna omugagga ng'atambula eddakiika 10. Anti obwavu tobwogerako nze obwavu nabukuliramu bwantama. Aya pass ansewed. Njagala bajjukiza Hillview Primary School Matanga essomero ery'omulembe gamba nti gendayo atwalayo omwana wo batuwadde ekipya balina bursaries omwana wa P1 paka P5 asasula emitwalo 75 ate ngwa P6 ne P7 asasula emitwalo 85. Endala abasula kye foundation babakwatiddeko n'olwekyo gamba nti gendayo ku Hillview Primary School Matanga obeere ng'owandiisa omwana wo ate asomeko n'abaana b'abalangira n'abaana b'abambejja. Essimu ojja kuba ku ya 0752 649 742 0752 649 742 ye Hillview Primary School Matanga gamba nti gendayo ojja kufuna enjawulo gy'otalabangako. Dr. Edanasula badde atugamba biki ebivaako embuto okuvaamu. Bwe twogera ku abortion yatugamba nti at the same time kiyinza okutegeeza miscarriage oba kyekimu kyenkana ne miscarriage okuvaamu embuto. Lwakuba nti ffe mu lulimi lwaffe olwa bulijjo tuba tumanyi nti miscarriage lwe lubuto okuvaamu, abortion kwe kwejjamu olubuto gwe nga gw'osazeewo oluveemu naye natuga nti olubuto lwonna okuvaamu nga terunaweza weeks meka? Myezi 5. Weeks, 20 weeks. 20 weeks. Any pregnancy getting her out before 20 weeks. Ebeera abortion. Yes. Oba gw'olugyemu oba si gw'olugyemu. Biki ebiviirako abortion? Tugambe how infections zino ziviirako zitya omuntu okugyamu olubuto. An infection is an acute attack. This is the uterus. Do you try to get how fertilization occurs? Omwana kati twogedde ku mwana olwo omwana fertilization has occurred omwana azze implantinze wano mu endometrium anti omwana abeeramu bw'ati. This is the endometrium. Endometrium ke kabubi omwana mwajja ne yeekwata. Kati this is now tuli ku gestation sac gyetwagamba. Kati gestation sac omwana aba agenda kujjamu na 5 weeks na gestation sac tulina yolk sac 5.5 weeks then embryo eforminga ku 8 weeks. Kati why do we get miscarriages? When infection is an acute attack of microorganisms, an invasion of microorganisms into your system. Tetusobola buneeminga microorganisms kubanga bungi netwagamba bu E. coli, bu streptococci, aureus bungi. Kati obuwuka bwonna oluyingira mu system jjukira waggulu wano waliwo urinary bladder. So omukyala w'olubuto most of them bafuna nnyo obuzibu bwa infections.
naye olumu osobola ozifuna ntategeera nti ngifunye. Kati infection, the microorganisms buno obuwuka webunayingira mu urethra kali akaseke ketuvugiramu bugenda kujja obuwuka butambule bujje mu kawago mu bladder. Kati obuwuka bunajja mu bladder bugenda kuda kye tuyita cystitis. Cystitis obuwuka bujja kujja buli akabubika n'abaana kano kazimbe. Bwe kazimba katandika okunyigiriza n'abaana eno. Bwekanyigiriza n'abaana eno ekka wansi bweti. Nebeera buli wekka ekendeeza space omwana mwakola ki? Omwana mwali. Kati buli space eno weenakendeera space y'omwana ono efunda. Because the bladder is inflamed, ezimba, notandika okufuna lower abdominal pain in pregnancy. Omukyala ali olubuto, pain yonna oba cramping pain, omukyala ayinza okuwulira pain ng'alinga agenda mu periods oyadduke mu scan. Basooke bakebe right, why are you having those cramps? Ng'oli pregnant. Pain yonna related to pregnancy is very dangerous. One of the major signs, dangerous signs omukyala ng'ali lubuto is pain and bleeding. Omukyala okuvaamu akatonde konna ak'omusaya ate ng'oli lubuto. Kati nkugamba akawuka yokanayingira muno obuwuka wetwogeddeko the invasion kasita bukuyingiramu oyinza okuba mutoyi muyinza okuba mwegatta n'omwami wo omwami n'abukuteekamu n'ofuna okusiiyibwa n'ofuna burning, the microorganisms go ne zigenda mu kawago kano n'obeera ng'ofukaafuka. Buli w'obeera ng'ofukaafuka emikisa era egyongera ojja kwongera okubeera ng'ofuna obuwuka obwo. Kati buyingira mu system, blood ono luzimba ng'enyigiriza ono omwana atalina kyakukola engeri gyatandaba nti placenta tena kuforminga omwana yesindika bwesindisi ng'afuluma. Another way infections wezireetamu miscarriage. Infections zino nga urinary tract infections, nga pelvic inflammatory diseases. Omwami ajja kwegatta wano ayiteekemu obuwuka. Ebiseera ebisinga twagamba chlamydia. Kati chlamydia wanaatuuka wano ng'ayingira mu nnabaana omuli omwana. Obuwuka olutuuka somewhere wherever there is damage bugenda kutandika okulya nabaana eno. Mukole ebbugumu. Omuganda kyayita nabbuguma. Bwe bukola ebbugumu buvudde ku infections zino. Tetulyabuza abakazi abalina nabbuguma. Chlamydia ye omugaso gwe wagenda ewantu akola damage. Mujja kwegatta n'omwami wo ng'ofunye olubuto obuwuka butambule bugende into the reproductive system butandika okulya. That's why omuntu agenda funa lower abdominal pain in pregnancy. Ye mukyala agamba ndi buto naye nnumizibwa. Kati ogenda tandika n'okulumizibwa, the inflammation has spread eri mu pelvic region. Nabaana ekola ebbugumu. Jukira obuwuka buno era omuntu oba ofunye invasion of microorganisms eyo osooka n'ofuna olusujjasujja fever. Naye mpulira njukya ninga omulwadde njagala kusesema that obuwuka bukuyingidde mu mubiri butandise okukola damage. Kati olunaayingira mu nnabaana ng'ebbugumu litandika okukola ki? Okuforminga. Ky'oba olaba the leading cause of abortion, miscarriages, there are these infections because they are very common. Ate people take them for granted. Nti oli agifuna mu lubuto n'asooka n'agizanyiza agenda okuzuukuka ng'akedde omusaayi gukoze eki? Gumuyiseemu. Kati mbadde nkunyula how the infections bring about the heat mu nnabaana. Omwana ono kasita omuliro gunaayaka nga mungi muno olw'okuba obuwuka buzzeemu omwana agenda kulira nga gyali wookya. Kiringa wonaabeera kajjukira obwedde bamusibiddemu nabaana nzigale. Agenda kuba agezaako okwesindika okufuluma okuva mu bbugumu eno. Ky'oba olaba omukyala wajja naga musawo nina pain ate mpulira omusujja n'omukebera ng'alina this pelvic inflammatory disease in pregnancy. Bw'ogijjanjaba ebbugumu likendeera. Omwana n'amutaasa n'akula. Ayinza okugamba musawo nfunye bleeding ate mbadde nina ne pain. Ogenda okulaba ng'afunye that pelvic inflammatory disease in pregnancy ne mugijjanjaba omwana n'afuna environment ennungi n'asobola okweyongera okukula. Lino ebbugumu eringi ligenda kuba ng'erimwokya omutima gukole ki? Gusirike. Afune kye tuyita missed abortion. Missed abortion twajogerako wali. Olubuto lubaddemu. Olubuto mwe luli. Ne lubula omulundi gumu. Omwana omutima ne gusirika omulundi gumu. Omwana n'afiira munda. Ne luyiika. Omwana asobola okufa nga totegedde. Obeera pregnant
ogenda mu scan okebera nga omwana yakoze eki yasirise. The causes zitogerako waliwo zisobola okuleeta missed abortion, complete abortion, recurrent abortions. Infections, they are one of the things ebyetawo recurrent nga gwe buli buto lwofuna luvaamu kubanga infection yakola ki yakulemerako. Nemmera nnyo ku bakyala nti tewamanyiiza bulwadde. Wherever you have an infection, towoza nti nze bina bimanyira ndi musawo nze infection yannemerako. Lwaki ebikulemerako? Because zezimu kuzilemesa okufuna embuto. Omaze okutoba okugula nnyo n'ofuna olubuto omaze emyaka 2 tofuna lubuto managa mwerya. Nene nekisazaamu nengamba mwegatta naye tewali kavaayo. Katonda akuyambye okwasizza ate nga luvaamu. Because infections zino zisingera okulemesa. Kati mbadde nkulaga nabbuguma wakyala gweyogerako. Kirabika nabbuguma ng'awuute mmumbwa. Nga nabbuguma awuute mmumbwa. There is an inflammation in the uterus. Gy'olina okukola ki? Okukolako. Ojjewo obulumi, 1. Ojjewo, because tejja kujjayo plain like that. Ngenda kujja nga wakusiiwa. Oli lubuto naye ng'obeera mu toyi ng'ofuka every time. That's frequent urination. Twagisomesaako. Yeah, frequent twagisomesa mu baami. Twagisomesa mu bakyala. Twasomesa polyuria, frequent urination. Twagisomesa mu bakyala. Watugamba tujagisomesa. Tujagisomesa mu maaso. What causes frequent urination? Omukyala ali buto obeera ofukayo butini ate bukuluma in pregnancy. It's not tekirina kubeera bwe kityo. Ojja genda okwekanga ng'omwana waakoze eki? Asirise. Eyokubiri. Tugenda kwogera ku uterine abnormalities. Era omuntu avaamu embuto n'oba wali ovudde mu lumo sooka ogenda omanyi lwaki embuto zange zivaamu. Uterine abnormalities. Tonnaba kunenya maama wa mukakitaawo. Tonnaba kunenya bakumirimo kuloga kuvaamu mbuto sooka ogenda okebere. One of them, there are very many, sobola zinyonyola muntu wa bulijjo n'azitegeera. One of the commonest biconweight uterus. Uterus erina mu ebeera weight. Biconweight ebeera uterus ki biconweight. Sizo zina baana bbiri. N'abaana bbiri by 2. This eno tugiyita koniwa kati by oba ne 2. Uterus eno ekola ebanga yeyawuddemu weight. These are the ovaries. Ekola 2 horns. Ate kati gwe mwami tojja mulawo. Ojja kukanya kulaba nga omukyala wo oteekamu embuto bwe ziyiika. Kati eno basobola ogijjanjaba? Nanti baba bakuzaala bwoti. Kati kitegeeza ki? Endometrium akabubi omwana mwagenda okutuula. Ebeera yakula bweti. That means if you have this abnormality, omwana wanaava najja n'atuula muno alina space ntono okukula. Kyekyo n'alufuna ne luvaamu. Option ebeera ki? Option basobola okulongoosa ne bakitala ne bakitereeza bw'oba okirabye. Oyinza kubanga abantu abasinga bagumba talina mwana naye nga badde afunanga embuto nga zivaamu ng'alina this problem. Kati owulira obujulizi mu basumba. Nze bagenda okunkebera nga nabaana mujja wange yagigongobaza. Yagigongobaza kumbe bulwadde bwabwe. That is just an abnormality. Because engeri nkunyonyola how miscarriage gyetya. Omwana ono agenda kutuuka wano nga endometrium erina okuba nga ekula bweti. Jjukira kati space omwana mwakuira eba ekendedde. Kati eno space bwekendeera omwana ono ajja kubeera uncomfortable. Omumwa gwa nabaana guli kumpi wano ogenda okulaba nga gweggudde. Ono omwana yennyini yasindika ku mumwa gwa nabaana. There are those pressures that come over and the cervix opens. Omwana talina gy'ajja tajjaayo. Ne mu infection wano omwana ebbuguma kasitalisuka obungi n'awulira nga the place is so uncomfortable agezaako okulaba ng'afuluma unless you remove lwaki okujjako ng'omujjanjabye n'ojjawo ekyo ekireetawo that heat omwana wasobola okubeeramu. Era omuntu agamba bulungi musawo nagende wa musawo gundi n'azijanjaba kwe kufuna ku mwana
nenga naberanga yo mukyalo nga nywa mmumba ku mmumbwa nze siri against mmumbwa emmumba omuntu oginywa but first investigate otegeere lwaki embuto zange zivaamu musawo nafuna olubuto olusooka nazaalayo omwana omu naye embuto ezo zombi bbiri zize zigenda zikola ki zivaamu so kunoonyereze lwaki naye musawo infection ennemeddeko sifuna lubuto lwe nalufuna era lwavaamu that means the infections zino zikyalemesezza omwana okulira muno. Yes. Kati the uterine abnormalities nyingi tulina septate uterus nga yo yakola septate. There are very many. Septate yetya. Septate nga yo yawulamu emirundi 3 n'abaana. Batijja kuwona ne bwogirongoosa. Bana yesimanyi. Ndikuwa this is the commonest because omuntu omukera namugamba have a biconwet uterus. Mulimu gye tuyita retroverted uterus. Uterus eri bweti the normal state of the uterus erina kuba antiverted antiflexed eri wansi wa blood eri blood eri bweti uterus eri wali okuscan ffe abagikebera ebeera yebaseewo bweti eno ye bladder kat retroverted uterus kitegeeza bladder eri bweti yo uterus yebase mabega the uterus is behind the bladder. Kati ogenda tuteekamu omwana akula space eno ekola ki temumala though abamu ba retroverted uterus bazaala naye osobola odufuna ne luvaamu. So it is good to know because retroverted is a normal variant. Yes. This is a position bwonna Katonda baya kutonda ng'eyiye eriki eri mabega. Yes, naye osobola okukuza omwana naye bw'oba okitegedde kiyambako n'okitegeera kyetuli okusomesako lwaleero tugenda kunyonyola the cause endala ekyasinza okuviiramu abakyalo okuvaamu embuto. Uterine tugiteekewa otuukayo nja tuukayo tumakutegeera tulina uterine fibroids ebizimba mu nabaana. Jukira Mr. Lugonvu ebizimba mu nabaana bisobola okuleeta recurrent abortions n'obeera ng'embuto zibe recurrent miscarriages bisobola okuleeta complete miscarriage ekizimba ne kisindika omwana ne kimufulumya wabweru because bibeera ngenda kukulaga buli kimu leero nkikoledde experiment yakyo kugamba nakatandise naffe ategeere this in a uterus nga bwe bwafuuka paati buno olaba ngamba ne gundi kuliko simanya mayina ne meja mayinora ne majora emyaka tumala mingi nnyo ng'osoma anatomy fete tubimanya fete tufa kimu tukulya tomanya muno bwe gwakuze nayo mama tadde wano ka posti nti omuntu agenda kufuna sinagamba na itching mpaayo eddagala awo yejjanjaba naitagenda n'addayo mu ddwaliro naitagenda because waliwo ensonga omusawo zalina okusooka okumanya before you get treatment naye olagenda ku Google n'ateekamu what causes pain n'agenda mu pharmacy n'asaba eddagala okakana nga tawonye ate ng'afunye problems. Exactly. So kati uterine fibroid twagamba uterus fibroid fiber roid ebanga swelling tina hemorrhoid twanyogerako wali emabega buno obuntu obuzimbe mabega n'ofubutukayo emisuwa egyo gizimbye. Yes, kati fibers swell. Uterus erina myometrium ye uterine muscle. Kati bwerinda omwana nga tajja ng'ekizimba kijja kizimba bwe kiti. Kano kabonera akagenda kwaba abalwawo okuzaala. Abaluddewo okufuna omwana n'abazaalako ne balwawo okuzaako. This is tugiyita subserosal fibroid. Ezze n'ezimba mwana makkati mu uterine muscle. Tugiyita subserosal fibroid. Subserosal fibroid. Tuyina what we call an intramural. Ejja mukana akawubi kano ka endometrium kano. Ejja mukana akabubi bweti n'ezimba bweti. Tugiyita intramural fibroid. Eli inside. Yes. Kati mulimu wano munda ddala eyinza okujja bweti n'emerawo bweti.
gye tuyita submucosal in the mucus munda gye tuyita submucosal fibroid. Tuyina gye tuyita cervical fibroid ejja netuula wano. We name them according to the locations where yaweekoze eki weetudde. Tugiyita cervical fibroid. There is what we call a pendiculated, esobola okuzimba nejja neekwata wano neefuluma bweti. Fibroid. Ejja mu bino muscles ejja egenda ezimba. Kati madde njaga tunyonyole. Fibroids zino zivaako zitya olubuto okuvaamu. Nga nkozesa zino fibroids eziri wano. Omwana mwegasse enkwanso esisinkanye eggi. Wazalayo omwana omu owezezza emyaka 7 tozzangako. Otandise okufuna the subserosal fibroid. Kati Mukama akuyambye mwegasse bikutte bizze wano. Olaba akavuyo akali wano. Kino kiyayanira space. Kino kiyayanira space. Kino kiyayanira space. Omwana agenda kujja atuule wano. Atandike okukula. Bw'akula kino kimusindika, kino kimusindika, kino kimusindika. They are competing for space. They are competing for nutrients. Jukira fibroid ebeera ekunywa. Gwagisitudde. Kati bwe binaabeera nga competition esusse ono agenda kivaamu. Ajja anoonye waayita afulume. Ye muntu agamba olubuto nno embuto nzifuna naye zivaamu ku myezi 2. Embuto zivaamu ku mwezi gumu kubanga ono omwana agenda kunoonya wayeekwata matalabawo. Bino biri kulya bimuyingi kyova bakugamba wenze nekukebera nga kugamba naye fibroids zino nga nnene zirina kusooka kuvaamu. Fibroids zino nga nnene zirina kusooka kulongoosebwa osooka ositula omwana. Abantu tebagala mazima bagamba musawo okakasa ngasooka agenda nnyo ekipa ya habo fibroids zikendeere. Naye sibwakaya eddagala eryo gye liri erikola. Naye ekikulu ozitegedde nti ozirina okimanyi nti ze zikulemesezza okukuuma embuto zino. Okiraba kaakati bw'obunaabeera zino zigenda mugamba fuluma oddemu weegatte ofune olubuto olwokubiri era zijje zimugambe fuluma. Olaba tugenda mu recurrent abortions. Wezinaaba nnyingi zigenda munyigiriza zeetewo missed abortion zimutte. Fibroids zino zinyigiriza omutima gw'omwana ono afiire munda. Tugenda okukebera ku scan tugamba there is no heartbeat. Omwana omutima omwana mwali olubuto mweruli naye omutima tegukola ki? Tegukuba. Because of the invasion of these fibers ezine ziyingirira omwana. Weziba zikyali ntono they can be worked on. Kasita zisukka centimeters? No, ngamba binebi. Anti kati onaina multiple. Wawandiika report ogamba the uterus is bulky kubanga uterus ebeera ezimbye with multiple well-defined hypoechoic solid masses in waba wandikira tugeze surgeon agenda omulongoosa in the subserosal, submucosal, in the intracavitary g'omubuulira wawe ziri onalongoosa kiba kimwanguyira. Nze sirongoosa wone yankubidde olwayo bannange nakulayo ku misali gumu bannange onyonyola nze iwange mweta mulongoosa prostate nemugamba ddamu mpulire nti bagambye wakulongoosa nti soko lete mukebera agenza okujja mukebera nga the prostate is massively enlarged. Yazibikira da bladder, the only option is operation. Namugamba no mugende wa surgeon. Temuno nabudde na ddagala, you're wasting time. Mugende bawalongoosa. Nti musawo bwe tumanyi ffe olongoosa. Bannange musawo ng'onyonyola. Namugamba nedda mukwano. Olina okugenda wa surgeon. Surgeon alina okulongoosa n'aggyamu ebintu bino. Omuzeeyi we n'ateera kubanga kati alina nafukira mu kapiira. Yes, nga ogiraba baadde baluddewo to seek medical attention. Nga prostate eri massively enlarged. Ate okyayiddaga alinza gikolako. Because ntera nnyo bagamba the earlier you know the problem, the better. Wojja prostate nenjikeba nebugamba this is mild benign prostate hypertrophy. Ekyali mild eri mu volume 40, it can be worked on. Bwojja nga eri mu volume 2.5 nga normal eri between 15 to 30, tulina kyokoze.
already oba naawe oli mu bad state wefukirafukira obunywa omusulo oli mu kapiira tokyamalako wabita so gwe aba wekoze disservice kubanga olemeddwa ogenda okola ki so oba oyagadde twogeremuko osobola wandege imaging center ogikubira ku 0753 29 79 94 kati oba oyagadde eyange eri 078 1 ya WhatsApp 95 97 38 bw'otuuka ku bitaala bewandege gwe salamu ngadde mulago ku stage wa parking ezidde kamocha obone pharmacy obagita Africa just nga wakagivaako obwolengera ekireka wandege imaging center era bw'otuuka mu kifo ekyo kyemanya tosobola vaawo nga tonfunye mwebale nnyo mwebale ddala okubaako olwaleero weekend ennungi mweraba eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwara